olwaleero luyingidde olunaku olw'okuna nga akakiiko akasunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina kya NUP bendera mu kifo ky'obubaka bwa paalamenti kagenda mu maaso n'eddimu lino. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP Harriet Chemutai asoose kulabula abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina kino nga bo bwe bakola emirimu gyabwe mu bwerufu. Ono alabudde bonna abeetabye mu nteekateeka eno okugondera byonna ebigirimu nga batakkiriziganya nabyo baddembe obutagyettabaamu. There is anyone of you here who feels EMC has been compromised, then I believe you don't have the right to go through our vetting process. Because if you already feel the process is compromised, then why are you going through the process? Ombaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo nga yeegwanyiza okuddamu okuvuganya mu kifo kino yasoose okusunsula olwaleero. Ono teyasobodde kusunsula olunaku olw'eggulo olw'okuba yabadde n'emirimu emitongole gye yabaddeko. Ground lwakuba nti baatuwankaaga n'ekituufu kiri nti ground nayo 8. Maxi mpitirivu nnyo ground nga bweri yo nywevu terina tabbu wano wokkawe mbadde neraliikiridde kuba ebintu birimu oluzungu lungi ate ng'oluzungu nalusoma. Oluvannyuma akakiiko kasunsudde abantu abavudde mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya Mpigi okuli Mpigi, Butambala ne Gomba. Ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Empigi nga kiriko abantu 3 okuli Sala Najjuma Temulanda ne Joan Lule be beesomye okukisuuza Teddy Nambooze omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Empigi aliko kati. Kakasanga bannampigi nja kubaweereza nina ebintu bye nalekanga sibikoze. Nina bye nalekanga sibikoze bingi nnyo. Byendowooza nti nteekeddwa okubimaliriza era bwe mba mpeereddwa omukisa ngenda we nnakoma njagala okutandikira. Ebyonoonese mu myaka 4 ebyetaaga okutereeza sisobola bizimbira myaka 5. Kati ebyenjigiriza mu Mpigi buli omu abirabye, ebyobujjanjabi buli omu abirabye, ate n'ebyokulaba nga tulwana ku bbula ly'emirimu buli omu abirabye nga nkozesa ekifo ky'omubaka omukyalo wa paalamenti. Embiranye endala eri ku kifo ky'omubaka ow'Amawokota North ng'abaagala okukisuuza Hillary Kiyaga amanyiddwa nga Dr. Hildaman bawera nkolokooto. Kintu obwa mmeeya nkulembedde ekisanja kimu abantu basigadde bakyanjagala n'olw'ensonga nti ndaba bingi byensobola okukyusa mu Mawokota wano y'ensonga lwaki nazze okwesimba kubaka bwa paalamenti. Ku kifo kya Gomba East ekivuganyizibwako Godfrey Saz nga yaliyo kati Flavia Namulindwa kw'ossa ne Rogers Ssentongo nabo beewera okukimusuuza. Gomba nsomedde Gomba nkulidde Gomba so bwe bampa ticket ate nga nsuubira nti akageri kenvudde eri ebibuuzo mbizeemu nga balina okubiddamu era nsuubira nti nsuumuuseeko okitegeera bulungi so bwe bampa ticket bannagomba simusuubire enkulaakulana ey'omuggundu. Ate ye Muhammad Muwanga Kivumbi nga ye mumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu kitundu kya Buganda naye asunsuddwa era atubuulidde nti aliko abalala 2 abamuvuganya ku kkaadi eno. Nina bakompitita abalala 2 omu simumanyi omu mumanyi naye waliwo gwe sirabangako ndabiddeawo erinnya naye nga gye bali ate ffe Abaganda tugamba akasajja katono kanyi mtawe wa mugatomanya. Abasunsuddwa abalala bavudde mu bitundu okuli Bunyoro mu disitulikiti y'e Hoima, Masindi ne Kiryandongo era nga nabo bawera okusiguukulula bannakibiina kya NRM abaliyo kati. Nyowenka Steven nkozere kikusoboka akola nti 40% kisoboka ningihayo kisobola kuba ningiterandiza hali asobole kuba kugenda kikira abantu bange bamasindi. This time Abanyoro bagambye no, enough is enough. President Museveni abadde atulimba atukoledde amakubo g'amafuta kumba amakubo gatwala byabwe. Olunaku olw'enkya abava mu disitulikiti ezikola ebbendobendo ery'e Mukono, Sebbeyi ne Teeso kw'ossa Lwenzori be bagenda okusunsulwa okukwatira NUP bendera ku mutendera gw'obubaka bwa paalamenti mu kulonda okubindabinda.